tugende sebo abakyaliko nkola kyamannyo ddala twaga tukunzika eddakika tusigazza 15 njala tusikozese bulungi dakika 3 ziba zitumaliriza okwogera ku Dr. Besigye abantu basiibule ate buli omu tuli mu weekend ate bantu bagende batandika okubanga bakyakala. Martha Karua yazze okubanga awolereza Dr. Kanokiza Besigye okuva e Kenya. Ono no yaliko nekatidoza kyali yaliko former minister ngabwe tuyina kati ye deputy president ngabwe tuyina ani ono Norbert Mao justice ekifo kyabwe ndoza kyali kyekimu yes justice and constitutional affairs era yomu twali tusuubira nti yagenda okuba nga deputy wa Raila Amolo Odinga yazze oluvannyuma lw'okuba nti Dr. Besigye yakwatiddwa okuva gyali kuba ye yabadde agenze wuwe ne bamukwatira mu ngalo ze yazze asobola okuba nga amuwolereza ne empapula zikyagaanye kyendi mu kutunuulira kiri bwe kiti Martha bamuganye okuba nga awolereza Dr. Besigye ndowooza tewali nkwatagana wakati wa Kenya ne Uganda mu mateeka naye ebikozesebwa ebigivunaanyizibwa Dr. Besigye ate biraga nti emisango yagiddiza Kenya emundu abadde nazo Kenya kati sibitegeera obanze simanyi byamateeka mbadde nsatereze bw'ogamba nti wali nkolagana wakati wa Uganda ne Kenya mu mateeka oba obuza bannayuganda etteeka ligamba nti oyo yenna oba ensi yonna eri wansi nga yafugibwako Bungereza looya waayo anaabanga waddembe okujja okufuna wano ekipapula ekimukkiriza okugenda mu kkooti ya Uganda okuwolereza omuntu ande kyamasa bakyalemye kikyamulemye okubanga nati kati ekyo kirala ekyo tetugenda okubaganyako ebyo kati wamuterezeza sorry badali sukise doctor dayosome kimuwe dayosome General Museveni bamuwa nayo doctor mufune tanzania honorable president bayire kansuke nkwebasi we bali kukola luguudo abantu banyambyeko tukoze bulungi wansi kale neyanziza njaga tudde kusoga Dr. Besigye dakika 3 byogera ku Dr. Besigye okusiba kwe kubanga n'essuubi erivaayo tyayika ttono enkwata ya Dr. Besigye oba embeera eriwo kati ku Dr. Besigye eraga ebintu bibiri one extension y'obwannakyemalira ya Mwami Museveni nti kati olw'okuba nti Mwami Ruto yawangula obwa president naye era ffe abaali balabira ebintu ewala twabisuubira ebyo kubanga Ruto was just an extension of the dictatorship of Mr. Museveni to Kenya kubanga literally ne mu mateeka weewuunya n'okwewuunya kyova olaba oli wagamba nti General Court Martial eya wano mu Uganda itize kangaroo court taba mukyamu weewuunya engeri kooti gyetandika okugamba okusinza omuntu nemuga nti wakwatibwa mu ttaka lya Kenya ng'olina emmundu olina pisto nemuvunaana omusango mulala nti waliko mu meeting e Greece eziseketerera okugula ebyokulwanyisa ne bamugaana ensi endala ne weewuunya lwaki eggwanga lya Greece oba kale eri Kenya kwamanyi nti n'omuntu okubeera n'emmundu unlawful mu Kenya musango kubanga twandibadde tulowooza nti Kenya government kale singa babadde smart bana abantu lwakuba nti n'okubeera smart tebamanyi kyova nze mbayita nnyo ba useful idiots because Museveni yandibadde influencinga government ya Ruto owulira nekwata Besigye wali mu Kenya ne muvunaanire Kenya okubeera n'emmundu ekibanga ddala kyandibadde kituufu naye olwokuba Museveni obwongo bwe oluusi bagamba nti kabusiru yasooka kabugezi n'alyoka ajja ekyo atasobola nakirowooza naye ate era kimukoza bwe kito kubanga institution za Kenya zeetengeredde Ruto tazirinaako control ng'omuntu era kyova olaba nti basobola okukolera ebyekijega byonna ne bakkiriza SFC operatives ne commando unit namba neva wano negende Nairobi neyingira ne hijackinga Dr. Kiza Besigye okwatibwakwe nkulabamu ekyo obumenyi bw'amateeka obwo ne extension eyo ey'obwannakyemalira bwaffe era bannakenya bateekeddwa okubeera worried ku nsonga eyo bannayuganda bo beebafu naye balizuukuka balitegeera kati ekisembayo okumiwa kwa Martha Karua ekibaluwa era kyova olaba njagala kwebaza nnyo nsinzirawo nebaze nnyo Isaac Semakadde Uganda Law Society president okuvayo n'akondemminga kino ne Ssaabalamuzi era n'essiga lyaffe eddamu zirino naye kati liri ku ntujjo era litunuliddwa ensi yonna kubanga olwaleero wano wakyasobola okubeerawo emisango kankuwa ekyokulabirako looyo asobola okuva wano nga bw'olaba looyo ow'amaanyi atera okuwozaawo ku misango egy'amaanyi bamuyita Mwema oba Dusman Kabega atera nnyo okukolera mu naye looya Mwema yatera okuwoza emisango eyo egya multi national big companies for example nga Coca-Cola kakati gwe obeera looya wawa ne Uganda
Martha Karua najja wano ng'alina client we gwaza okuwoleeza esiga eddamuzi n'ebya Uganda byonna ne bigaana omuwa ebbaluwa you must be worried kubanga ojja kuva wano ng'oli looya ofunye client akuwadde client ye Coca-Cola ogenze mu nsi nga Kenya Tanzania Djibouti w'okuwozaayo omusango naye kubanga mwasetinga president eno bweti ne mu Martha Karua ebbaluwa emukkiriza okukolera wano naawe otuuke eri bagikumme lawyers must naye lwakuba nti institution zonna eziri wano mu Uganda zaafa baloya bonna bakoze bati teri anyega naye nga buli omu manyi nkakasa buli omu amanyi repercussion eyinza okuva mu ekyo kubanga Martha Karua si wa bulijjo osobola okumumira wano ebbaluwa eyinza okugaana okukoleza kiza Besigye ne bateeka bbaani ku baloya bonna mu Uganda okuddamu okufuna njagala tunzike ensonga ya Dr. Kizza Besigye obudde bungenzeeko waliwo abanuupu by the way basinze ennyo kibeeramu ennyo yabagamba nti okukwatibwa ka Dr. Besigye kazannyo kubanga tuyingidde ebyobufuzi era nkijjukiddeko waliwo statement eno waliwo omukulu gyataddeko n'erinnya Sirira bagambye nti oyo mukyala Besigye naye baamugyeyo kubeera ku mimwa gy'abantu kujja bannayuganda ku mulamwa gwa kujja egondisijja okay yeneze tagimazeeyo okay yenyini yeyakuwaanye nti wewateeseza bulungi lwaki abantu balowooza nti Dr. Besigye anti kyekiri kyenkugamba ali kazanyi kyekiri kyenkugambye emabegako wali nti olwaleero bw'otunulira lwakuba nti kale omulama gw'otuwadde weegute naye ne case scenarios bw'ozitunulira zonna embeera gye zirimu ne politics of course nga bwali mu kuplayingibwa ne ba players abali mu nsonga zino you cannot rule out that Martha naava e Kenya najja Uganda nga tonaabana kujja ku Martha kitwala ekisoboka kitya omuntu okugenda e Kenya ne bamuyambushinga eyo mu kibuga Nairobi anti wedde twalabako 32 be baali bakutte ne babakwatira Kisumu ate mu Kisumu mu kubakwata security ya Kenya ne bakwata ne bahanding over ki eno security ya Uganda neyingira neva ku border neyingira paka mu Nairobi ne hijacking naye kyenkugamba naye na kino kikino kankimalirize bwentyo oba Dr. Besigye ali mu kabadi oba tali mu kabadi nze kyenjagadde otunulira mu nsonga zino kiri ku nfuga ey'amateeka n'obumenyi bw'amateeka n'obwannakyemalira bwa Museveni obugenze bweyoleka paka mawanga amalala nsonga ya Dr. Kano Kizza Besigye wangamba gw'omu ku batamukkiririzaamu obulamu bwe bwonna Dr. Kizza Besigye okukwatibwako zate ngenda kugamba ne bano baganda bange bonna abafiringa nti opposition ebiseera biri ebikadde tubali tulagalira nnyo Kenya asayiramu simanyi whatever kati kisawa yakwerinda ono muyeekera president mwami Museveni ne Bobi Wine yagaba muyeekera tebikyalimu assurance nga bwe babadde beesonyiwa Rwanda balabadde baddukirayo ate Tanzania olaba badde baddukirayo so kati ne Kenya babadde bayina essuubi eno sayini ewoninga abo opposition abadde balowooza nti kati nja kuddukirako Kenya nti Kenya ono omwami asobola okukukima. So we should look for another way forward. Abalwana ni government. We should look otegeza naye mwoli. Kagamba nze ni munna Uganda njogera generally. Okay. So kati tulina nnonya solution endabu ya suya nti agenda lwanyisa government ave ku Kenya. Okay. That's one. Secondly, nze nganze era nakugambira nakati ncha kugamba nti Besigye is looking for a way forward. Anonya ngeri ya kudda. Anonya come back. PPF simanyi PF baba jita bati omanyi wali dagali bayita simanyi PPF ye kati tuge wategedde ekibiina sagamba tekina wako gwe kigenda kukola. How have they concluded? Kati kino kyaliko Besigye ali mu kunoonya nkomyewo nti political comeback azukusiza batya kiri ate kirita kiriko kwajukira Besigye takkiriza nkomu kye bayita structure politics oba structure politics. Besigye wa defiance kye kyamufulumisa muntu muntu yayagala kuzimba nakati ye wa defiance era uyo ali mu kkomero n'afuluma mu kkomero gwomusubira okugamba tugenda tunoonya akalulu enkyawa okwatuwa akasiganya tajagamba okotuwa kana yajja leeta y'akantu ng'ebyo bya defiance yalangirira dda n'akugayita talina budde bw'akalulu didn't he did. So kati nze kyenjaga tutegeere ekisooka aba opposition bonna abasuubira nti tukyalwana government ya Museveni tulina asayira mu Kenya akakawono kayongedde kabalaze bulungi temuddamu kuzungira Kenya nga mwesonyiwa e Rwanda ne mwesonyiwa ne Tanzania cheza ne Kenya gwayino omwangu misinde paka lyono gukira wano tewakyaliwo ogezi
ekyokubiri Besigye tatumalire nnyo obudde because anoonya political comeback si mu bubi ensonga kyendaba ku kya Besigye is just looking for comeback. Njagala kuwunzika naawe nsonga ya Dr. Kanokiza Besigye. Dr. Kanokiza Besigye musaasira okuba nga ali mu busibe. Nze nga alwanirira enfuga ey'amateeka nsaba amateeka gamulamule era afune eddembe. Bamugambye aleete obujulizi. Naye mu byonna kye njagala okutunuuliramu kati abaana afune eddembe. Uganda ng'ensi tugwanye okukkiriza nti tuli nsi eyeetongodde oba eyeetengeredde. Naye era tugwanye n'okukimanya n'okukkiriza nti n'ensi endi zituliraanye nazo zeetongodde. Toyinza kuŋŋamba nti wakutte Dr. Kanokiza Besigye mu Kenya ng'ayita ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ne mumukyekinga ng'ate abaamusaabaza kampuni ekyalina olukisa olusaabaza abantu nga n'ennyonyi eyo abaali bagikolako nga payiro tannakwatibwa. Be yatuuka mu Kenya yakyekingibwa. Loogi gye yasulamu beba ye yamuwa emmundu lwaki abaloogi abo tebakwatibwa. Mu mateeka tukkiriza nti ekitodonyo kyali bali kitwalina ku 15 ng'ali mu Kenya anoonyerezebwako awozesebwa okuddizibwa wano waki. Lwaki baamuddizaawo? Ye abajaasi ba wano e Uganda baafuna ddi olukisa olusala ensalo ne bayingira butereevu mu Kenya okukwata y'abantu. Kyenjagala owunzika nakyo kino kigenda tuleetera akatyabaga mu maaso. Giyinza obutaba mu myaka 2, giyinza obutaba 5. Ekyaliwo nga Pulezidenti Idi Amin Dada afuga Uganda, abasajja ne bava gye baava ne bajja ne batukuba wano ku kisaawe Entebbe ne basitula abajaasi baabwe ne babazaayo. Kiwunyiriza ekyakolebwa bannayuganda okuva e Tanzania ne badda wano ne bawamba obuyinza kiringiza. Ekiri mu kwogerwako leero mu mawulire waliwo abantu abali e Congo abalaga nti balina obutali bumativu ne gavumenti yaabwe. Naye bino byonna ebyokutuwakulira entalo nga gw'okozesa amaanyi g'obuyinza olw'okuba otidde abantu sekinnoomu kyabulabe. Nze nga erwanirira enkyukakyuka nsaba gavumenti eve mu musango guno ete Dr. Besigye. Naye kansembeyo na kino abo bonna abalowooza nti Dr. Besigye ali mu kunoonya butabaddamu kuvuganya bwa pulezidenti mu Uganda, nze ng'omuntu siwagira Dr. Besigye kubanga yali FDC n'agivaamu ate nze ndi FDC. Nze nnyina endowooza nti Dr. Besigye ali mu kkobaane lya kutunda PFF. Agitundewa mu bantu. Baleete mukyala wa Dr. Besigye omukadde avuganye ku bwa pulezidenti. Bekitabo ekyo banoonya butya be bafuna bargaining power nenno. Nupo ebalekera ebifo ebimu omuli ekyalo di meya Lukwago asigale nga ye meya. Dr. Besigye yajja kulala abagaye nze ekirudde kiba tuganya okwegatta nanti FDC kakati tuwagidde Kyagulanyi. Tumalirize tulumbe. Naye nga omulamu omukulu ogw'okunnunula eggwanga lyaffe Uganda teguliwo. Dr. Besigye babanga 2016 teyakwata mundu ng'ensi yonna yakkiriza nti Dr. Besigye yawangula. Nzikiriza nsembeyo kano omusajja ono alina kyayogeddeko era kankawe kanso ono n'opazim ne mukkiriza Besigye n'abeegattako. Nze nsobola obbawagira we mulika naye ono nga gyagambye simanyi anoonya sympathy ya principle siswa nawunyiriza wa principle Besi wamma kalowoozo kano mukategedde sikukakakkatwala naye kyengezaako kugamba principle aggalireyo Bobi Wine ani aggalire yani Besigye is already failure. Babakoze batya wano kuba DP block mumaliriza mutya Besigye mubeere bulungi tubagaliza kubeera bulungi. Frank yabadde ku kamera mbadde ne Honorable Kuzera Rastaman Tibaga wamu ne Honorable Twaha Meya Dako Wanansana division wagano kumbulira wo ku tikiti ya FDC wagano kumbulira kifo kyojjako tukyali mu revolution. Tali bya revolution. Tugenda kutuuka Sigenda Shafiku wanga paka weekend jana ku Rwanda. Mukaba ku 10 mwebale mwenna babaddeko bere bulungi. Wera.